buli omu yazika amatuuko yenze munnamwenerero mbirese ebinyuma ate ebijjuddemu ebizimba gwayagala obuwemu onogira nga weetooloola. Oba yayimba obukodyo bw'omukwano. Okay. Obukodyo bw'omukwano lwafuluma ddi? Lwafuluma 1998. 98. Esebo. Okay. Obukodyo bw'omukwano myaka ebiri olwo ye nakitegeeza nti yali ana ku pulojekiti ye. Era boogere we baali batuuse okufunira oba boogere yatandika okuyimba ndowooza nga 95. 96 boogere yawandiikiranga mukyala w'ennyimba ezo basisinkana mu kuyimba. Yes. Abadde tamanyi saalawo ndabiddeko teweesunanga okkaliranga ku ntebe nompuliriza kubanga ebintu byennyumya biba bizimba aboolya kutte ku ttama yeewuunyiza engeri anti gye nsengekamu ebigambo byange ne bibeera birungi ne bisomesa n'oyabadde tamanyi naayiga enkya Mukama yampa kirabo. Boogere yali muyiiya nnyo era gye gimu ku mitwe emyogi egyakabeera ndowooza mu kisaawe ky'akadongo kamu. Bwe bwoba oyagala okukitegeera genda okeera enkyowuliriza ennyimba Sarah Boogere zonna ze yayimba. Mwalimu oluyimba olwo ennyimba Boogere ze yawandiika olwo obukodyo bw'omukwano, oluyimba olulala ebirungi biva mu kukola. N'awandiika oluyimba obukodyo bw'omukwano part 2. N'awandiika oluyimba eddagala ly'obuganzi. Waliwo enjogera egamba busiru bwa nnyoko buli mwana kyasobeza njagala mpagirweko abakyala mwenna mmenyewo enjogera embi eyo. So omwami nkusaba akkiriza ogaane nti omwana kasiriwala atwala busiru bwo oba bwamwe bwakikate bubeera bwa mukyala. Mwana oluzaalibwa bamwekebejja ekitwenga kya kitaawe naye lwaki ebirimu mutwe omwo munda ogamba nti bwa mukyala. Omwana ayitibwa nti mwana wa kika tafaanana bukojja afaanana mu kika amagezi gonna empisa n'obulombolombo. Kati senga abeera asiriwadde omwami nsaba otegeere nti atutte busiru bwo oba bwamwe bwakika tebubeera bwa mukyala. Naye alina ebintu bye yayimbako mu luyimba olwo bwoba oluwuliriza nti ssebo wali ofunye akaseera konna n'otuula ne weebuuza nti lwaki bannamwandu basufu nnyo basse mwandu bamuswaba. Nze ngaalingiriza nakizuula dda nti toyinza kuwangaala ng'abantu b'omumaka tebakwetaaga bonna baakukoowa. Sookera ku makya n'ogenda okola ekitunda n'okireeta sukaali n'ogula wabula ng'ekajja obitwala byabasemba. Wafuuka wakabya wakawoona mu kuboggolo kirambwa ne lw'obookereyo oyita gumukoka n'oluggi n'olusamba ate lw'obookedde mulyeko mwembi gwe omwami ne weeronda kaanako otudde bubiterera mangu n'ova eri n'okasamba. N'ekyalo ne kimanya nti kaakati abaana engeri gye bakaaba Ssekasamba kaakati akumyewo gyali gy'emiranga egiriyo eyo. Abaana basiibekaawo bazannya n'omukyala bane ne kasita okomawo buli omu bw'ecce n'olowooza oli bulungi. Emirembe togirina ab'omumaka bonna buli omu akwagaliza ofe oba ogenda okyale kubanga bonna empisa zombi bazikoowa. Ky'oba olaba abamu nga babassa obutwa n'ofa nga tokitegedde kubanga bakimanyi nti bw'otobaawo omu maka bo baba bulungi. Kuuma ekitiibwa kyo nga kiveene kane ku mwenge gy'ogunywera n'abantu abalala bonna basobole okuguwa ekitiibwa ky'ogwe. Okuyombera mu bbanga nkibaganye ekyo kiweebuula omuntu nekikoleko okuba nti tewasoma nnyo wakomaawo kumpi. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe.
Yino Chikaya College School. Essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya ddene boarding. Mix y'abawala n'abalenzi. Senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities. Kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Kale muntu wange nyongera okwebaza nti weebale kubanga ongoberera nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Channel eno twagidedicatingayo eri ekisaayi kya Kadongo Kamu tubeere nga tubaweereza ebintu ebya Kadongo Kamu ebyenjawulo. Kale oli muyimbi, oli muwandiisi, oli muwagizi, nze sisosola kasita obeera olina obumanyi bw'olina ku Kadongo Kamu nkwaniriza. Ndine mukulu wange kubanga wayogedde afaananye ng'omukulu kunze okusinziira ku myaka gy'aŋŋambye. Simanyi omanyi emyaka kyekintu ekizibu. Emyaka egyo nti gitabudde abantu bangi obula abamu bagibuuka. Kisinzira nti ku bwetaavu bw'obeera nabwo. Obwetaavu singa ogenda n'akugamba nti oli mukulu nnyo ngo olwana oziteme naye bw'obaawo tewali kikutemya. Kati ate n'otuuka nga bagamba oli muto ate n'olwana okoleki. Kyokka nno mu Bulaaya bo balwana kukuza myaka. Yeffe wano tulwanagana kutuuka ku retirement benefits mu Bulaaya. Nakimanyi nti abavubuka ba wano kati bangi nnyo balwana gisitula. Oli namuka oli to nakade ddanyabo. Ndi mukulu. Ebigambo bibeera bingi awo ng'akugamba wakiri sinti ndi muto nti ngenda kwetikka. Abaana beewozaako banna. Wakiri maama sinze ndi mukulu. Nze atuuse n'okuzaala. Woba ondaba nga ndi muto nja kubajjula nkutemeteme mu bajjo nkutuuse gy'oyagala nkutuuse. Abaana abo anyway bwebwa obulamu nno nange olunaku lw'eggulo olyaga abaana abalenzi muli basiru kati abaana abalenzi abo boolaba olunaku lw'eggulo bantumiddeko ku muti bantumiddeko ku radio Super mwami Mukwaya Joseph aweereza program aweereza mupiira n'akapapula. Yantumiddeko ng'asiima emirimu gyenkola. Mwami Mukwaya no kagundi ako programu bw'oba omaliriza oba ng'ogira naffe tujubisizeemuko ku buyimba buno nogenda onoonye omulimu. Sooka okebera bulaba ntegeere keberako Mwami Mukwaya nsaba okebereko ku Geoffrey Nkwanga olabe ku byayimba manyi nja munoonya Mwami Mukwaya oba nze nsinga omuyita mulungi. Nagambye bannaye omwana ono akoze eki mu budde buli nange nandibadde munene nnyo. Omuzungu David omutumirako ku radio era ekyalo kyonna singa myaka giri hala singa gundi baleese enduusi yayimba nti bwali kujjukira bandibadde abasirikale balifuuka mikwano gyo kyokanga bandibadde baleese enduusi nti omwana gwe batumiddeko ku radio nze owange agenda n'oyo ate bano bakaabendi nga nabo tugenda nono gwe batumiddeko ku radio. Kyalinga kintu kinene nnyo. Omuntu bamutumidde butumizi ku radio n'azaala mu kyalo kyonna. Kyalo kyonna ku luno bandintegesezza ne ku bitimba. Mwami Mukwaya kye yankoledde. Kubanga mbadde ndi awo okumanya nti kintu kinene mukyala namba ya Harriet yewa Be Safe namba ya oli wafumbe mukyala wange namba ya Harriet namba ya Harriet ye nanyini Be Safe so nalabika yazingako engugu ekirooto ekyentiisa kati okuwulira nti kyaliwo ate yatabalira matwale kati nno teri kiruma muntu nga agamba agaali agange kati obudde buno balimu
ene kali bantu bange yetuveeyo nze muzungu David Kadongo Kamu music analyst ndine Nkwanga Geoffrey moto wo mugenzi Emmanuel Bogere. Kati okusooka kwa byonna ogenda tandika n'olumu ku luyimba omuntu lwasobola okubeera nga ategeererako Emmanuel Bogere oba obukodyo bw'omukwano kubanga ye yaluwandiika. Omanyi ekintu copyright bakyeyitira naye tebamanyi kyekitegeeza. Kintu copyright nze nemba natuula butuuzi wano nenkuwa idea nange ndina copyright ku kintu ekyo era nkivunaanyizibwako kale beeyitira n'omuntu copyright ekola era ejja kukola nnyo ku bayimbi bayira nawulidde Bebekulu mwagala nnyo omu ku bayimbi bensinga okwagala musically bempulira nti nno ng'oli muyimbi olina kyolina omuyigirako oba oyagala oba tokolaki. Nze mumanyi nga ngumya mutwe ekyangumya mutwe alina ebitundu bye bingi Bebekulu alina ebitundu bingi naye nze mujjako paati ya music anti nange mu music era mwe mujjako nemujjako ekyo kyangumya mutwe Bebekulu musically oba ng'oli muyimbi olina kyomujjako oba mu performance oba muki oba mu vocal bikoze bitya gwe kye bayita music Bebekulu olina kyolina omujjako kaakati mukyo alina ebintu alina statement gye yakoze neneekanga newakubadde nga muwagira nnyo alina live gye yabaddeko kati ffe ba radio presenter tubalina ba DJ tubalina kati nze nsobola okukeera enkya neŋŋamba oluyimba omuyimbi oladdamu kuvuga era n'atavuga natidde nnyo ekyo si kipya eŋŋamba abantu bano ekintu kino basobola okikola yakyogedde nenkiwulira neŋŋamba ekyo si kipya nga kitegeeza Geoffrey Nkwanga osobola okubeera n'akayimba nga kabadde kalungi tulaba abapulezenta kumuwa ssente olaba ndowooza n'akuba oluyimba abadde alukuba nduka ekiseera n'abiggalawo alino waakuyamba n'alukubayo olugumu aba akuyambye alukuba neŋŋamba abasajja naye Bebekulu kye yabadde agezaako okutegeeza ndowooza kulaga nti ekyo mu industry weekiri ate n'ekirala n'akulaga kale nti kati balina bapulezenta nga basobola okumira ekintu kyo nekitaddamu kuwulirika kati naawe zimba abamu batundira ku mbalaza z'abannaabwe kati mukyo nategedde nti eno industry olina okuzimba emikwano nga tonazimba kintu kirala kyekyo kyenkugambye nti abamu batundira ku mbalaza z'abannaabwe Bebe agenda ekinakola statement ng'eyo n'agikubawo bw'oba oyagadde mufuna kungulu n'omufuna kungulu bw'oba oyagadde ogisogola ofuna amakulu agakirimu nga naawe gakuyamba n'ogakola ki n'ogafuna kyekiri kyenkuga nti music ono tutunuulidde nnyo sente nti music yeetaaga sente osobola okujja n'akawumbi ne kagwawo atinakugambye terminologies nze ndina mukwano gwange yagenda ebweru n'akomawo n'emiliyoni ze zakunuukiriza bitaano n'ayingira music industry naye kati avuga booda bwekiri kati nze nkugambye nze abantu bagenda n'empereza oluyimba lwakuzibya nga nduweereza na ku WhatsApp mwami Luge n'aluteeka mu kompyuta nga simuwadde yadde ekikono naye ate waliwo n'abatuukawo muba mulempita natuukayo mulundi nga gumu ebiri n'awuza byennyimba nanjagala bwe gwakoma omukolaki naye ne bwaba mpita nampuubirako waliwo n'abatuukayo ne batakola ki so mwami Nkwanga tulina obudde butono tuli ku Emmanuel Bogere yali musajja muyimbi tusooke kayimba ki aka Emmanuel Bogere ke tusobola okujjukiza oba yawandiika oba yayimba obukodyo bw'omukwano obukodyo bw'omukwano lwafuluma 1998 obukodyo bw'omukwano myaka ebiri olwo nejje nakitegeeza ti yali anaku projekiti era Bogere we baali batuuse okufunira oba Bogere yatandika okuyimba ndowooza nga 95 tebagiranga nno kimanyi nti mabirizi ekisayi yakimalamu emyaka 3 naye ensi yamufiirwa kubanga mwabeera emyaka 3 nga nakati akyayogerwako kati waaba oyo myaka 3 ye Emmanuel Bogere gibeera emeka myaka nga 5 so Emmanuel Bogere tuweemu akapera mu oluyimba obukodyo bw'omukwano
buli omu yazika amatuuko yenze munnammwe ne leero mbirese ebinyuma ate bijjuddemu ebizimba gwayagala obuwemu onogira nga weetooloola bwe luti bwe lwali abantu balumanyi. Okay, oyo yali Sara Boogere mukyala wa Emmanuel Boogere. Era Boogere yawandiikiranga mukyala w'ennyimba ezo basisinkana mu kuyimba. Sijjaga nti basisinkana mu kuyimba oba wa naye nze mmanyi bingi nti bonna baali bayimbi era basisinkana mu ndongo. Kati Boogere kyemmukakasaako kyemmujjukirako era abaali bamumanyi abamulabako akaseera akatono bo bamutegeera. Boogere yali muyiiya nnyo era gye gimu ku mitwe emyogi egyakabeera ndowooza mu kisaawe ky'akadongo kamu. Bwe bwoba oyagala okukitegeera genda okeera enkyowuliriza ennyimba Sara Boogere zonna ze yayimba. Mwalimu oluyimba olwo ennyimba Boogere ze yawandiika olw'obukodyo bw'omukwano, oluyimba olulala ebirungi biva mu kukola. Lutambula lutya? Abadde tamanyi Sara ondabiddeko teweesunanga okkaliranga ku ntebe nompuliriza kubanga ebintu byennyumya biba bizimba aboolya kutte ku ttama yeewuunyiza engeri nti gye nsengekamu ebigambo byange ne bibeera birungi ne bisomesa n'oyabadde tamanyi naayiga enkya Mukama yampa kirabo. Kakati ebyo yali asomesa ku bakyala kukola obutalera ngalo. Olaba ndowooza nti nno nannyonnyo ezo n'ennyimba Boogere yaziwandiika. N'awandiika oluyimba obukodyo bw'omukwano part 2, n'awandiika oluyimba eddagala ly'obuganzi ye album Boogere gye yasookerako okuyiiya tolumanya byaddufuna. Lutambula lutya? Waliwo enjogera egamba busiru bwa nnyoko buli mwana kyasobeza njagala mpagirweko abakyala mwenna mmenyewo enjogera embi eyo. So omwami nkusaba akkiriza ogaane nti omwana kasiriwala atwala busiru bwo oba bwamwe bwakikate bubeera bwa mukyala. Mwana oluzaalibwa bamwekebejja ekitwenga kya kitaawe naye lwaki ebirimu mutwe omwo munda ogamba nti bwa mukyala. Omwana ayitibwa nti mwana wa kika tafaanana bukojja afaanana mu kika amagezi gonna empisa n'obulombolombo. Kati senga abeera asiriwadde omwami nsaba otegeere nti atutte busiru bwo oba bwamwe bwakika tebubeera bwa mukyala. Zaali nnyimba ze bwezi limba eddagala ly'obuganzi naye alina ebintu bye yayimbako mu luyimba olwo bwoba oluwuliriza nti ssebo wali ofunye akaseera konna n'otuula ne weebuuza nti lwaki bannamwandu basufu nnyo basse mwandu bamuswaba. Nze ngaalingiriza nakizuula dda nti toyinza kuwangaala ng'abantu b'omumaka tebakwetaaga bonna baakukoowa. Sookera ku makya n'ogenda okola ekitunda n'okireeta sukaali n'ogula wabula ng'ekajja obitwala byabasemba. Wafuuka wakabi awakawoona mu kuboggolo kirambwa ne lw'obookereyo oyita gumukoka n'oluggi n'olusamba ate lw'obookedde mulyeko mwembi omwami ne weeronda kaanako otudde bubiterera mangu n'ova eri n'okasamba. N'ekyalo ne kimanya nti kaakati abaana engeri gye bakaaba Ssekasamba kaakati akumyewo gyali gy'emiranga egiriyo eyo. Abaana basiibekaawo bazannya n'omukyala aba ne banne naye kasita okomawo buli omu bw'ecce n'olowooza oli bulungi. Emirembe togiyina ab'omumaka bonna buli omu akwagaliza ofe oba ogenda okyale kubanga bonna empisa zombi bazikoowa. Ky'oba olaba abamu nga babassa obutwa n'ofa nga tokitegedde kubanga bakimanyi nti bw'otobaawo omumaka bo baba bulungi. Kuuma ekitiibwa kyo nga kiveeni kane ku mwenge gy'ogunywera n'abantu abalala bonna abasobola okukuwa ekitiibwa ky'ogwe. Okuyombera mu bbanga nkibagambye ekyo kiweebuula omuntu nekikoleko okuba nti tewasoma nnyo wakomawo kumpi. Nze taata wange namulabanga ng'akutte eggaali n'ekikapu tukuba gudiikudde omukulu akoze eki agenze. Olwo ne tutandika okwetala olujja lwonna ekyalo kyonna naye muwulirira eri ng'akyali eri mu senta nno waliwo mayiro nga kilometers nga 5 muwulirira mu sente omukulu akomyewo. Buli omu n'atereera.
Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Okutusanga buli omu ng'amusanga mu nfo. Abasajja bedda balina enfuga gye bavugamu amaka gaabwe. Naye lwakuba ate bwe nkuze ne ntegeera nti kyekyali ekituufu. Baasigazanga ekitiibwa. Naye kati kye tukomye okubeera nti nno ffe teekawo mbeera tuwunzise nga abasajja tetukyali. Abasajja abo balina amagezi okwawukana ku mulembe guno. Okyasanga omusajja oba omuzadde agaba eggumba. Naye ng'eggumba eryo waalingawo omwana gw'atuula naye wano mu kido ng'alyako. Era omusajja Omuganda oba omusajja wedda yenna Uganda yonna yali talya nnyama okutali ggumba. Naye ng'eggumba eryo libeera ly'ono mwana kumusikiriza kukola mirimu n'okusika obuganzi. Ng'era taata mubaza nti amazeewo emmere okudduka okutegulayo ebintu bw'aliira. Mubaza obaza ggumba eryo. Naye gwe n'olya emmere n'okombawo essowaani n'eggumba n'onuunamu obusomi omwana n'atuuka kati eno gye tugula ennyama osanga baasaze miwula. Tekukyabeera na ggumba babigula mu supermarket. Kati ne wabeerawo n'ekintu ekirala. Ndowooza neyo Mukinda gye mwakulira yalingayo enkola nti ewa Muzeeyi gundi ennyama bagisibamu olwali. Tewabiraba. Ebyo byalingawo naye nga tegwali nti gwali mu luvu. Baali bagunjula baana, baali bateekateeka gundi. Kati nga Muzeeyi yagaba ennyama. Jofule walwanidde ku luzzi tagenda gikuwa. Era y'ensonga lwaki kati kino ekifo kya Muzeeyi kyalinga kya Muzeeyi. Kati bino ebisigadde ku disciplininga gwe mu misana wakoze eki nakyo. Muzeeyi yagabanga ennyama naye si mu Buganda. Wano mu Buganda olaba anti nze nakulira ewaffe ebbanga lyonna lye namala nga ndaba Muzeeyi wange emyaka gye namala saamulabako ng'ayingidde mu kino. Anti kati n'ebintu bye mujjukirako bimeka? 3. Saamulabako ng'ayingidde nti Muzeeyi ayingidde mu Fumbiro. Ekyokubiri, ekyokusatu, bina, ekyokusatu saamulabako ng'anaabye ku mazzi agannyogoga. Ekirala saamulabako lunaku ne lukya nga tanywedde mata. Ekirala ekyaddako talina lunaku lwataagula lupapula lw'amawulire. Muzeeyi taata kye nali mutegeerako yali ye Kasukaali. Era Muzeeyi taata yali muwagizi wa Museveni lukulwe. Naye yatuuka okufa nga bafuuse Kabwanango ki Sukaali wano yalinnyira mu 2011. Ewaffe yagula mitwalo 2. Ewe yagambira omusajja okunzita nga ndaba kamwesonyiwe era teyaddamu kuwagira olwekyo. So Emmanuel Boogera azaalibwa ani? Azaalibwa omugenzi Jojo Wilson Kavumera yamuyimbanga. Wilson Kavuma ye taata wange mubaze ekibibi galagi. Merida Kavuma ye maama wange ate oyo alinamutidde. Abo be banzaalamu beebaze nnyo okubazaalira omuyiiya. Ndi munnamubende siina kabuuza nzaalwa Kiyinda Mityana. Ekiseera ebyo yali Mubende. Ebiseera yali Mubende district. Bagitema mu Butemu. Ye yavamu n'ekiboga. Mubende district. Yavaamu Kiboga kati bajjamu ne Kassa. Kakumiro, Kassanda. Eyo naye yali Mubende. Ne Kakumiro manye kyali Mubende. Kakumiro district. Eyo naye yali Mubende. Kakati azaalibwa omugenzi Jojo Wilson Kavuma n'omukyala maama waffe Mukama Musaasire yawummula. Mukyala wa Mamba Nankya Merida yamuyimbanga nnyo Boogera yalinga ayagala nnyo nnyina. Era mu nsi ndowooza omanyi mugenda ne muzaalibwa n'olaba nti simanyi y'omu ku bazadde ku baana abakasinga okwagala bazadde baabwe. Oyo Boogera yali ayagala nnyo nnyina.
nnyo kati n'oluyimba lw'oludde eddagala ly'obuganzi era ebiseera ebisinga obungi ebikola nga byonna ng'awolereza yayimba ng'awolereza nnyina okitegeera akuba ndowooza emyaka gye yafiirako abakukulamu naye n'atuuka eno anti bali tejasobola kuyimba luyimba ng'oluwolereza nnyo nga naye abirabye omanyi bw'okula obaawo byolabao muzeeyi wano eriyeeno nange ngituuseemu kati kwebitabo byabeeranga naye nga bambi Boogere yayingira okuyimba ye ekitone kino ewaka kyaliwo kugaye mama wange yali mukyala yes yali mukyala oyimbi nno tebukojja bwaffe nga bayimbi naffe bukojja bayimbi era ffe bukojja bwaffe bamamba baawulwajja mawokota bukojja bwaffe baawo tuli bazukulu ba bunjo wana bunjo bajja mawokota kakati bayimbi bakojja baffe ng'ebintu by'okuyimba baakiri oli nga yali muyimbi mu ekereziya ndina gye nabadde ndi ne mukulu wa Sinioma Nairobi Nakito Patrick bakabusa neemugamba nti ofubanga nnyo oba tulwane nnyo obukojja buno bubeere nga bunywevu kubanga buli mwana oba omujjwa kyabeera kiva bukojja obugaga n'obwavu byonna biva bukojja era y'ensonga lwaki owulira kino kye bagamba nti muwase enju era baba bawasa bukojja kubanga wenzijja neŋŋamba mu maka ga nkwanga gano tuba tunoonyeza baana bano bulungi obuli ebukojja kati olwegana agaalinga nga si malungi ani yagawasanga era looza bano abaatomeranga gebawasangamu kubanga era Emmanuel Boogere yo yayimba nayimbira mu Peking nayimba bene be yayimba nabo kubanga yayimbako mu Peking n'abayimbi ab'enjawulo n'awandika ennyimba ezannalukwata nayimbako ne ba Fred Nkambwe abo Kuluba nayimbako waliwo omwami bamuyitanga Fred Serumaga sikyamanyi gyali waliwo omwami bamuyitanga Kiyemba John sikyamanyi gyali bamuyita Kiyemba Lubavu waliwo omukyala gwe yayimbako naye oluyimba lwa Birabwa bamuyitanga Anet Nakimbugwe bangamba Anet Nakimbugwe mutegede yayisa empisa zaani naye nga Anet Nakimbugwe oyo yaliko noono wembasa erabidde yinza okubeera nga nkutte oyo mwennyini yono Anet Nakimbugwe oyo Anet Nakimbugwe kakati yayimba oyo omukyala yali muyimbi nnyo yayimba naye oluyimba lwa Birabwa nayimba naye oluyimba lw'eŋŋanda yayimba oluyimba lwa Birabwa nga wunzisa ate gwawasizza mwannyina agenda okubetula nga gwawasizza mwannyina okitegeera nayimba naye oluyimba lwa Anet Nkwagala tinze kulwange mpulira bubinze Anet ntuusa okusiba omutima abasajja mbabuukeko nze kubanga nnyinza ottabuka obwongo ekikulu ndi wabbuba si bwe bityo ng'ayimba n'oluyimba lwa Birabwa nyaba muwala agenda awambadde njagala gwe nina kyekambo oba nvuma kina ennyimba ezo yaziyimbanga na Anet Nakimbugwe kati bayimbi bayimbanga nabo bangi naye mu bayimbi bonna gwensinga okwebaza bambi Boogere bwe yafa Boogere yafa naye abayimbi tebaziika ako kalombolombo abayimbi tebaziika era baasigalayo mu bidongo byabwe Saala ye yajja agenda nga bambi mukazi watu n'agenda n'ayimba nagira ng'ono mulwadde ali wansi bagira najja nga n'atera okufa n'abeerawo awo naye kyenjukira ekigambo ekyali ku Boogere yagamba Saala mukyala wange bagenda kuntwalako Kasozi naye yakyogera mukyala wange bagenda kuntwalako Saala bagenda kuntwalako yali ayagala nnyo Saala Boogere kuba baali batulinga balaba batuuse ku mugaati ate we baafiira Saala Boogere zijjukira ekivvulo ekimu kibeera ew'obulenzi nga bategese Sebata atuuka alema okugenda kati bino ebyokuggala ebayita Saala Boogere kati MC n'akikubawo nti banaye mutusonyiwe Sebata takoze eki tazze naye omuyimbi ate abadde ku kipande ajje ku stage najja n'obukodyo bw'omukwano ekiseera kyonna ne kifa era abantu ne yatandisanga nnyo akayimba nga birungi biva mu kola abadde tamanyi Saala ondabiddeko teweesunanga endulu nevu
ekisa kyonna nekifa tebaddamu nakubanja kati kyekyo ekikulaga amaanyi ga Sarah Boogere abantu gwe bataategeera kubanga bamuwulirira eno omupoliisi ng'ajja buseera bambi kubanga bwe yafaawo Abudu Mulasa ate yali amaze osituka ndowooza mwaka 2022 awo Abudu Mulasa olwo asimbudde embalaasi kati Sarah Boogere neyegatta ku Abudu Mulasa namuwandiikira omupoliisi kati naye nga bambi Sarah maanyi naye gamuweddemu bwawe bwe yafa yawulira nga buli kimu kikoze eki nga kifudde bwekyo bambi Boogere naabe yafa naye ng'ali musajja muyiiya mulungi mpozi omwami Mamuli Katumba ayinza okuba nga takijjuka ebiseera ebyo Mamuli Katumba yalina ekibiina nga bakiyita Jupiters production baali bazze namutidde eyo okuyimba yalina emmotoka gye yatambulyangamu oba yali gundi ngeringa najja ng'avuga keera anoonyeewa ababoogera anoonyeewa maama bamubuuza ajja abuuza kati olw'enkuba nti yali etonya n'atya okuseerera n'aweta nga tatuuse waka n'akola ki nadda naye nga bambi yali agenda kubuuza ku maama yali kye maama waffe yakafa maama yafa wano mu covid owokubiri bwe balangirira covid owokubiri lwennyini mu Gwokutaano ku lunaku olwo lwennyini kati olwo olunaku nali ngenda kuziika Innocent Amos Ssekiremba oba amutegeerako yakuyimbira mwana muwala eni yali mukwano gwange yali yafuna ekikyamu ku bwongo we yali e Japan alina factory mwe yali akola ng'akola ku mpanga za piki kati ako kagundi ako akasiliva ako ke basiiga ke kamugenda ku bwongo kati obwongo ne busootinga naye ebyo nga biva waka anti akuloga abaako ne waayisiza yali mama w'omuto oba step mom singa yakola ekikolwa ekyo ye era yabiyimba ne mu luyimba anti okubiyimba si kwe kulaga nti kati olaba ti omuntu osobola okugira ne weetambulira oba ne bakutambula naye nze mwami David olaba nze bwokeera enkya n'oŋŋamba nti no David yakuloga n'omulaba nti mulogo ate no tasobola kugyawo ddogo ne bino by'oŋŋambye biba bifu kati ebyo bw'obeera ng'olabye nti makanika alabye nti ekizibu ky'emmotoka eno kati olaba ne tubeera mu malwaliro gano ag'ekizungu waliwo ng'ogugwebwa kukeberako ajjako musaayi naye nga si yakola ki era nga bagenda akugamba nti genda enaggulu oba n'akuwa results zo bwe pambana omanya ebintu by'okweraguza ebyo bitabula abantu naye nga omuntu oyinza okuba nga tomanyi eddogo gye liri siriwakanya naye abantu abasinga obungi bawaayirizibwa anti kati era ekyo obwolumu batukwata obwongo naye nze sinze muntu akkiririza mu gundi naye nzikiririza mu buwangwa obuwangwa tubukkiririza anti kati bangi bazunguwadde kimanyi nti nabwo bukuba era busobola okuba oli naliyita eddogo kati ndina naye sijja binyumya tulina gye twabadde oyo wa boda nvuga Saalongo amaka ge twabaddemu ga Saalongo ne Naalongo ekintu n'agamba nti natandika okugira naye nga buli kyamubuuza kituufu omukyala omanyi omukyala okugamba Saalongo nga buli kimu kyamugambye kituufu anyway kale mulimu abantu abalina eriiso by the way nze nange nina omwana wamwe jamaliriza mugambi juzi gye wali bakugamba kye bakugamba genda okikole omukyala n'atya okubeera ng'akola ki ng'ayogera nti alina gye kubanga mulimu eddiini ddene naye ye ndowooza n'ayita eno kati oluvannyuma n'agamba Saalongo nkubuulire ekyamazima kituufu gaye bambi ennaku mwenda ati ennaku mwenda eziggwayo nzireyo ene kale bantu bange ndi ne Geoffrey Nkwanga tugenda mukomyawo mu kitundu ekirala olw'obufunda bw'obudde tubeere nga twongera okusima Emmanuel Boogere ne Sarah Boogere naye nga nkugamba programu eteekebwa mu St. Kikaya College School ne vocational Twina Twinex International St. Michael Education Center ne tubeera ne Plan B Records new subsea fashions abo basangibwa ku Sunset Arcade mu kibuga Kampala abo bakwambaza bakyala kati obayo ne omukyala mutwale ku new subsea fashions eri ku Sunset Arcade mu kibuga Kampala ku Wilson oba ku Pioneer Mall Wilson 1
Erythrin Pharmacy kati weekoma yambuka amadaala kale n'oba ng'otidde okwambaza omukyala onoono nakiganda osobola omutwalayo oba si ekyo ne mu Land Road osobola omwambaza kubanga ensi eno tulina okubeera nga tukolagana netwambaza abantu ekintu ekyo nno kyokoze ekitono omuntu ajja kujjukkiriranga ku ekyo mu Land Road kale then ne tuba eno simanyi oba ojja mutwala bagiyita Be Safe Hotel and Babali Sago omukyala ekyamazima akalango mugenda akalaba tomorrow tugenda akashootinga bakoze ekifo kino kyakubeera nga owummulizaamu bwongo ogenda osanyuke naye nze ekyasinza okunyumira Bogundi Rooms ng'ejje yazikozeemu ekyamazima nga obulaba emiwendo gya mitwalo ena okusula amanyi waliwo n'ekizimbe kye nali nkolerako waliwo hodero waggulu kati omwami omu yagenda n'omwagalwa we nga bambuka amadaala kati abaali wansi ne bagaa omusajja nga ali bulala bambuka naye omusajja nga ali bulala ne bambuka kati yabatuuka ku reception babalamulira sente ze babalamulira waitaita gikando sente ze bamunana ne bawaita omusajja yenanga kakanyatiridde bulungi Mukama Katonda yakola awantu awo awatalabwa yenanga kakkanye bulungi ateredde aga kati emiwendo gimukakkanyiza abadde ajagala ddi kati emiwendo kikulu nnyo emiwendo ekifo mitwalo ena okusula ekyo giri affordable not even affordable za bwerere kubanga ekisinga obukulu we wantu woogenze ffe tulina awantu woogenda n'ogamba kangende mpumulire wano oba oli safaari kati gwe muli bayimbi naye nga n'ebyosuzeemu bikyuma ojjamu bulwadde naye obuyonjo kikulu ekifo bwe kibeera nga anti kati ye yakoze standard y'ebungereza awangalira bungereza n'akola standard yeyo era kyenkubiriza banyinaffe baganda baffe mwena ababadde eyo mu mawanga fiisa akadde obeereko n'akantu k'okola ewaka bangi batuuse ne bafiire babaziika eyo olw'okuba ewaka talina kyakoze ki talina kyagasseeko talina kyakozeeyo naye naffe batuyambeko ku ndongo eno abasajja ngaabo batukwatireko kati waliwo abasajja olumu abayinanga ze hotero zonga bakiranga boyamba sajja abamiisa kisemakula bayambibwangako abasajja ngaabo nze kati kyemanyi tugenda kubeerawo n'olunaku olwaffe olwakadongo kamu buli mwezi kati naawe wa bandi nja kuleetolwa Emmanuel Bogere ojja opafominge kati bino oyagala shooting ekifo ngekyo bakuwe baira ekizibu ekisinga otusumbwa mu videos location kikulu nyo bitutawaanya ate bye bisinga okutwalira sente nyingi kati bwe mufuna abantu ngaabo twakiinaga ekifo nkibawadde aba alina kyakugasseeko Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 1 5 7